Ingisa n'ofulumya abantu eggwanga era nga kabadde kayisiŋŋanyo ng'ekisaawe kizzeemu okukola. Olwaleero minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Judith Nabakooba ayongedde okulungamya nti buli muntu ayagala okuyingira eggwanga oba okulifuluma asaanidde okubeera ne satifikeeti emulaga nti talina ssennyiga korona. Olina okubeera ne covid test ya ssaawa 72 z'ennaku 3 okukeberebwa ennaku 3 ng'olugendo lwo terunnatuuka. Temuleeta covid test ziyisizaawo nnaku 7 simanyi nnaku 14 ezo bayinza obutazikkiriza. Ne bw'oba odda test erina okuba ng'eraga nti bakebedde mu ssaawa 72 oba ennaku 3 kibasobozesa okubeera sure nti kye baliko kyekyo era ne results zeezo. Nabakooba agamba nti abamu ku bannayuganda bakozesa olukujjukujju okwagala okukozesa satifikeeti ez'ebicupuli eziraga nti omuntu akebereddwa ssennyiga korona kyokka nga si bwe kiri. Era tusuubira munnayuganda asuubira okutambula okulaba nga bw'oba oyagala okukola covid test fuba okulaba nti ogoberera ekyo minisita kye yayogerako laboratories oba ebifo bya gavumenti, ate era bw'oba tobimanyi okulaba nti weebuuza. Tomala gagenda buli wamu nga tebiri ku lukalala oba tebabikkaanyangako tibisobola okukola test ya covid. Satifikeeti omuntu gy'alina okubeera nayo eteekeddwa okubeera nga yakebereddwa essaawa 72 emabega. Okulabula kwa minisita kijjidde mu kiseera ng'abayizi bateekateeka okuddamu okusoma ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno eri abo abali mu kumaliriza emisomo gyabwe, kyokka n'ategeeza nti tebalina busobozi busobola kukebera bonna. Minisitule y'ebyobulamu eyinza obutaba na kits ezo mulundi gumu, ate nga tujjukire abayizi bagenda kuddayo nga 15 kitegeeza nti obudde butuuse. N'ekikulu kya byonna kwe kugoberera emitendera n'ebiragiro bye bakkaanyaako nti omuntu bw'aba ne mask n'abeera nga abaana babawadde ebbanga n'okubeera nga ebyobuyonjo amazzi ne sabbuuni oba sanitizer weebiri kitegeeza nti obulwadde busobola okulwanyisibwa mu ngeri emu oba endala. Okulabula kwa minisita kukkaatiriziddwa omubaka wa pulezidenti mu ggombolola y'e Makindye. Kagolola ategeezezza nti bannayuganda balina okwongera okugoberera ebiragiro n'amateeka agaateekebwawo okulaba nga beetangira obutafuna ssennyiga korona. Tugenda kukwatagana nabo bakubirize abantu abo bennyini mu kitundu kyabwe okubeera nga bettanira okulwanyisa ekirwadde kino n'abaana baabwe nga babakubiriza. Kisinziira ku ngeri gye mukozesezaamu kano. Bwe mulaba nga temukakozesa nga kafuuse ekifaananyi eky'abalambuzi tebajja kubongera. Kagolola abadde akwasibwa ebintu ebikozesebwa mu kulwanyisa ssennyiga korona mu bitundu by'omugotteko e Katwe. Chris Malimi Semakula, DBS Fayina, Gambuuze mu ddiiro yo. Katufundiikire wano Gambuuze.